Mboli obuuka. Saizo kulaba. Manager muna. Banjita. Nzinzo kusima. Nera bumuntu bwa manager nga bwafaanana. Twabadde. Manager tulira wano. Twabadde jo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ani munaya bamba. Seka assalamu alaikum. Bagamba Ibula wakunase. Nganzijja wa. Bakamperedde wali wakampadde wali nangamba nkeetaaga. Kyamaine Maria kyayina bamuwadde dda. Ani okumpaza. Ka sanitizer. Kakola ki? Era kabaka kunywa. Naye manager Ivan. Nze gye bantunuza nalabye ng'omulamu oguliwo. Afe gye tuli omulamu gyeguli. Fenera kyetu. Gyeguli. Kale awo nze sigize. Yo ne botatunulira nnyo sente. Maria kyo yangambe yakubidde. Tutunulira eky'omumaaso. Njolo okutandula ife na wiki eri. Obwegasi nakyo kituufu. Wuuyo. Kale Wana yabali yako obuyinza n'abajogo. Nzo kumpitanze nempewa. Nga gwe ngani? Owachi. Milioni ya 3 president milioni ya 3. Ngonoye kayagala milioni 10. Goyagala milioni 10. Ono president wa bakapere. Ayina bakapere. Leira. Onoye kayagala milioni 10. President yafunya 3 kati alaba president wani. Ngabo kulembera bagala 2 kutabagolo. Ali ze changano genda yo. Ze siza genda bampa milioni 15. Ezo nze koledde nzirina. Bampe ku sente zesikwatanga ko. Ate nga tebajja ku zekolera nazirina tuli mu covid. Alanda kati nzirina. Sente zatugwako yo. Sere zagwa kugwe. Maria chagamba zagwa kugwe Leira. Gamba kugwako. Fenna. Olo Maria Bwe kyogamba buli omuyembe buli jonaje mazalumu. Guno guba gutojeranga guli gukula mu gwomunana ogwe12 gwagulika tuli miti. Leira yabala daffe ne tuddako deni ono mulana abala ono tannaba kuva na muttaka. Sebo Leira. Embera tulina okwekaza tujja kulaga abantu ndi tuli bubi nnyo. Abamawulire weebali mubage tukyazirina. Nedda biveeko. Mutima. Bano guno muyembe okutanafuluma mu ttaka. Sebo Leira. Bindako. Tusirikane twekazaamu. Ibula ayagala kumanya. Ng'oli muyembe. Guno gwalala gukyaliko. Nze ndi sejjembe. Ani tonnava mu ttaka. Entertainment bagiweebudde dda yeeweebudde nze nejjeemu. Nze ndi muyembe eki. Ogutanava mu ttaka nsiga etannava ku. Ate na kawanda bino ebivunda. Muli kumufuna. Oba wabaki. Naye ali mu nsi ki. Soko olindeko. Kibula se oyagala Maria kimukubira essimu. Saba byakuyita mu bantu bano besitegeera. Ano nagaba president. Leira agambe no president. Ano najeyo n'abalimbalimba nti atumanyi nnyo. Tunyumya naye naye atalina byatasobola kukola. Nga tunyumya naye. Ko kunyumya munyumya. Muntu wange era kyali wange naye nabyo atasobola kunkozesa naye akimanyi. Nagambye ntya ali yakuwadde amagezi. Nenkudda kumutya. Yani yakuwonya kapali. Twe kapali unamuzala wannyo. Apala nzala wa oba ampala na buwala nyokuzala n'okuwala na byawule temumanyi Luganda. Akuyita mwana muto. Andi ensonga byenkoze aba mpala n'olwo. Kati bano okuzala n'okuwala na tebakimanyi. Akiyita zalawo kumbe empalana. Yawula omuntu atakkiriza by'okola akuzala wanti oli afukambi. Okuyita omwana kiba kitiibwa kubanga omwana omubeerako abawanjawulo. Kati tusikwe kuzala wa. Kati oli gwe bazala wa ye muntu abaddewo nga talina kyalaga agundi naye banne yatuswaza kibayita ozala wa. Temumanyi Luganda. Muki. Naye ekisinga okutawanya ne kapali. Gwe singa okkiriza nti oli taatawo. Muki. Muki. Tugolidde nze complain nga sirina tabu. Wadde mbokwogera kyayagala. Ali manager ali ku ttooke lye lyaweeweeta. Era ono n'amalaafu ono musanga mu kkubo nga bamutomedde. Oba omusanga mu muyembe nga yeetuze. Kino nkyogera bwe nti
ono talimba eno business eyo brand eno brand era bwobo guli mugati gwo mugati era ninda bulinzi muze yagambe nti tugule okuba kwoli obonkubye ekikwata kwoli kiba kikwata mu nsawo yo gwayogerera nkuzimba ennyumba nze ndi ku posita yinde lutalo ne bugenda twatuse wano Fadu muzembe denjo. Jasi nakuteekako bantu butambuuza. Lwaki lwaki wassaako kapere. Lwaki yassaako kapere. Leila. Aseko kapale. Nti Mariachi yasinga wabula bwasuula bwakola ki? Bwalya. Onalya bukunkumuka. Ekyanjogezza ekyo ng'ono mugumya najjidde mu mmotoka ye. Olina weena okuyiga okwekubira paasi. Ojja kwogera ekigambo omusajja akuleke mu lubiri wakati. Apaakinga mulwera agambe fuluma. Yakapale bw'abakola. Ekyo Kamiliyoni yakikolako amamuze Katimosi. N'afulumya AK47 nga tugenda Jinja. Jasi yakwata Katima. N'abuzaani afunyeyegaana. N'atufulumya omukomu bw'atuwunya. Mabega. Ate teretonda Kamiliyoni bw'afuwa. Banga towayi. Chance mbyanka Ivan. Ali Kamiliyoni. Gundi yalugwamu AK47 we yasinga. Ali Kamiliyoni bw'afuwa. Temuyina kwewujja. Abo mwewujja mba mulabisizza. Nina kwegera mukama. Wawulirira yombera wanya. Maria Chituliwa. Simanyiyo twaze kibula simakibula nebugu mulimu babuuza omu linda kusenga mbadde nsaba ono yabasooka okunyonnyola gye tuli kuba nze namuleese nenge emmotoka yiye naye gwe wamuleese naye kitegeeza Maria ki COVID takuyiseemu mukama waffe Katimosi anaakulaba jamu akutenda amaanyi kale babayibula abadde alina kyabuuza Maria ki buuza omu ku omu ono ajja tumenya akola atya ayogera nnyo ajja tumenya kati mubuuze ebibya yabasembayo oba yabasooka kubanga atumenya anti bw'aba amenya ajja kwogera biggweyo bwe nsooka ate gaba gafudde katako gaba kakyayamba ki ntandika okwewala evvu sooka omala ebyekisiru byo kati kambuuza Maria ki nzigalewo bwebakola ekivulu n'otajja sisobola kuggala njagala kibuuze ono onanga Maria ki lindako ono maneja wa Lutalo ono maneja wa Maria ki ono ayimiridde yekka n'oli yekka maneja wo yaani owange owuwo gyali anti yaani tobuuza buuza ekibuuzo kino wammanga sirika kimala buuza kino wammanga oyo yennyini bugo oba obuuza sebbanga ensonga yo ajanjudde gyogere Lutalo oliawo maneja wa Lutalo ansayika gwe twagala atuvvuunulire ono agamba lindako kyogere statement yogiddemu singa balanga Maria ki ku Georgina n'atalabika Maria ki n'atajja sisobola muggala abantu ne bagenda ne bannyonnyola tubane olutalabise sebo oli maneja olidde mu kintu kino nedda sebo asobola okuggala taggala Ivan tagenda kunyigira Leila takiwulidde kiddemu Amayize nazala abana 13 ngira nenvaako owa 13 yatwala kiwulire buuza Leila awulire natono sina munda Uganda agwabuuza biveeko tubuuziza ekibuuzo singa balanga Maria ki ku Georgina oba Kavumba Maria ki n'atajja ebizibu ebiteebereka akeereye ebikibwa ebityo abadde n'ebivulu sisobola muggala abantu mbu ne bagenda mbu bulungi nnyo ne batuuka n'ewaka nga basasudde emitwalo 2 ku mutwalo omuggala kyeki okola nakoche mu linnya lye twalagawa jangwe lindako senga totegedde bulungi kibuuzo mbadde njala kubuuzamu mukulu Ibulu kukesambe nti kisinziire gisambyewa bwenjikwata mu liiso
naye ng'enkoko ebuuka okutuuka mu liso ly'ente. Leila tumufunye tajja kunyiiga tasanyiiga baba Ivan otuuka n'osala obusungu bubuulire olina emyaka wotuuka n'okkiriza aka Ivan tuwe ansa tuwe ndowoozayo aggalawo era bw'aba aggaddewo obutebe bumeka obusigala nga bulamba n'oba bumenyese era busikulaku bafuna ecupa meka asula kasooke mutegesi oba mugumu sula kubanga ono wa mitwalo ena Maria kyoba osevinze balance wa miliyoni yezi ono mwa 15 naggalawo anti era abantu oba olina zibaddiza awo sula ate naawe sula bwayi kati nzirangamu okulaba ku posta kambuze kati woba otulanze ne Maria kinze mba nzize kukola ki kubanga otera otulanga akalangu kagamba bwe kati awerekeddwako andi era nti n'enkota ziba n'obutiini eno wansi oba mulango wuuno kale tulangani Maria ki sebanga kwali Eh. basaba ne banyewo banange mujje tuwaletedde envumuulo omwana mulenzi muto Maria ki n'abalala bangi nnyo banga tomwogera namwogera wenayingirira kayimbira bateekangako ebipande by'abantu abo basatu naye nga ffenna wallahi kwetuli bataata bange mwami Charles James Senkubuge Benoni Andrew Benon Kibuka taata wange JJ Uncle Joy kati fe others tubeera mabega wa kipande oli mutuufu ate nga mwe musookawo yes muzanya naye atamubega omwana jo yagambye twabadde ku ewaluuna ono Eddie Sweet ayimbira mu cream mumanyi n'agamba olaba endongo bannange wadde bagisiba newebezeemu simanyi naye ffe tulinga abatajiri nti ogende 40 mulinye bbaasi okuva e Kampala paka 40 nemutulira essaawa ezo obeezi n'ogenda nemukeera so nemutandika essaawa 3 nemukola paka essaawa 6 okiwulira nga bagenda kuwa emitwalo emeka ebiri Maria kinajja ku ssaawa 7:30 ate dajja n'abagamba ŋŋenda naye ng'anoonya miliyoni ezi amazewo eddakiika ago n'avuga nadda e Kampala ate ne musulayo ate abaakedde sikikolangako kati kaliwa naye kimbunga tekyabasaze ate nga ne ssente bakyabanja ebiri ng'ate gwe Maria kyolutuuka ogamba mumpe balance nnenye siteegi kati nze kati kambuze ekibuuzo tusamalayizinga ensonga eno nze sirimu abo abakima ssente ndi mubagendera mu ssente zaawukana nti okima mmeka twali mutawaana nzijukidde ono mwana alina abagagga ono kiseka twamukulekera ono mwana alina ne 40 potro kiseka ng'abagagga abo bazze bamulanze oba nga baze mufoowa oba kumudduukirira edda basangawo gwoba otunnyonnyola gw'okireese naye ekikulu ennyo Waba otegese shoyo ng'oyagala abagagga banakuwa ku ssente oyita mu ssebbanga abakutuusa abanoonye naye bwe mwagalamu ssente totimba naye kambuuze Maria ki buli omu alina kyasinga ku munne gwe oyagala abantu kujjula oyagala bagagga kubeeramu bokka kati kunze ne ssebbanga ani yeesobola olwo ono abanoonya ye yeesobola oba nze gwe banoonya sebbanga gwe bonziriramu awo kati nze neesobola ate weesobola otya nina kontakiti nti bwogamba bajje bakulabe ate nze mba njogera nabo bagamba nobaga nti muzeeyi oyogera ne bossi waffe oli anti labayo musajja mutoola asooka kuddayo genda omugamba oli mukama waffe tujjakikola mulundi gumu tebanaba kubeera organized obudde bukyali mmanyiyo gyenva twanaba mumako twanaba kuba wamu wetulina okukolera kikyabulamu kyetagamu eddakika kimanyi bwe kiri muzeeyi nti yo oli akikola kuvuga pulogulaamu naye ate ffe kiba kiba kyetujja tukolera makulu gweoyagala nga kikutte wali
Esawa zikyali mukaaga. Sebanga ye mulunyize mwagala si musajja munyiivu. Yamanya. Saa mukaaga. Bukyali. Naye abagagga. Ne bafaaza bajje. Abagagga be bonna baalina be mwogerako. Nga bwe twali ku jjoji n'ekintu kyewunzika. Kitya Ayina Seeka Umaru. Seeka Umaru yekeke yakirinnyamu eggere. Wabula gwe kyali gwe nakusonyiwa. Seeka Umaru. Seeka Umaru. Nakusonyiwa. Naye ate naawe bigenda. Yali akoze ki? Wasabira kabakko edduwa ku mukolo gwe. Ey'okufiirwa. Alina gisabira wano wali Sebanga olwali oboyogera olwali dindi jjemu olwali. Dindi edduwa y'okufiirwa ogimanyi. Kati g'oluwalana. Lindako. Kale oli kyaliwo. Oginako obujulizi. Amawulire njala tuwere baba. Lindako. Nedda. Kati nze kanjogere edduwa gye yasabira ow'akabakko yali yakufa. Oginako obujulizi. Omukolo gwali gwakwandula. Oginako obujulizi byakufa. Abasajja b'amaseeke Mzee Katimosi baavaayo bana ne bagamba ono omusajja tetumulabanga. Era ne bamuyita n'empapula ezamuyisa okukola obwa Seeka nga talina wadde n'omu. Kati omukola ani yafa? Ani yafa? Anti yali yakufa. Ani yafa? Muleke kwogera bintu kunyi. Ani yafa? Bwewuunyisa omukolo gw'okwanjula tunamuteekateeka n'omukyala wawe. Oli wa ddiini ki? Oli wa ddiini ki? Ndi mulokole. Wamanya otya nti edduwa yakufa? Abasiraamu baavaayo b'amaseeke. Bo wabapimira ku kinti batuufu. Baavaayo ab'ebiti bina. Baani? Supuliimu yennyini wali ku Kampala. Amanya ge yaani? N'omusajja ono atuswazizza nnyo. Amanya ge yaani? Gwe kyogamba buli akulembera afuuka pulezidenti. Okakasika nti bo batuufu. Nenza kyeŋŋamba Seeka yakola mu buli twamusonyiwa. Omuyinako bubeezi buzibu. Oyinako busungu bulala. Ya nnyumba. N'ennyumba teyagwa. Naye n'ekirala njagala kwogera mu mukulu ibu. Leka kunyigira musajja nga gwe wateresa akakaddeko n'atakakuwakuwa. Okuteresa nno kyanjawulo nga gwe yawola. Nga muzaala. Omuntu bw'akusuubiza Lindako eriso ly'omukulu waddugala we walaba. Lyalabawo eriryo. Eriso ly'omukulu waddugala we wakola ki? Nze kati mu sitoli mu bintu byaffe bino era abantu saagala nnyo bakugobereze maaso. Taata nze nkwesinga. Togolabamu ali. Ova ku mulamu olinga mukoka. Olwati agenda tulinda. Ava ku mulamu alinga mukoka. Abadde n'osanga akatuli n'akiraali. Senga nga bwagambye nendeeta abagagga bange nga bazze kumbeererawo. Nina abagagga. Bameka. Abagagga bange tebannaba kumpa. Ataano. Tebo zonna ne bazigula. Abagagga bange abazze okunnyambako. Abagagga ataano ng'ataakubira Maria ki? Kati musuulira tewali yampadde wadde olw'emmeka. N'ojja ne bagamba ono mutabani wange temutawaana kumuwa nze ngenda muzimbira ennyumba ngimuwe ng'ewedde. Era buli kimu kyonna na zino zemusooso mumuwaako oba akyakalamu oba Sebanga kamutangaazemu mu ensonga. Kankutangaazemu katini. Njagala obeere ng'omusajja yali akoze ku bizinensi eyali asuubiddeko. Maki bayita okusuubira. Omusajja bw'aba yayimira n'ajja n'agamba nti nsigadde nja bimaliriza. Kituufu yagamba nnyumba uliriza kumalirayo. Naawe akusitula akuteekemu. Ulindako kubanga olumu omuntu asuubira. Yakyogera nga asuubira nga ali kusuuba ddiiru. Nti ajja kikuba akudduukirire. Kubanga naso okuba alina bizinesi gye yali abala ng'akimanyi bw'eterera ajja kukola ki. Oyina n'okwana omukazi omukwana n'alya buli kimu ng'okimanyi wuliriza omukwana n'alya buli kimu ng'okimanyi mugenda kwegatta ne mutuuka nga mulwadde. Omutuga. Neŋŋamba kukya Seeka Umaru. Kyegambye yamugamba nja kusobola naye nzoka kyali abala kyakola ki? Kyayiika. Musonyiye ate ng'oyogera bw'oti asonyiye alangira. Akikola bubi. Bw'oba wasonyiwa lwaki otujjukiza? Yajja mu konsati ya Senga. Singa wajja mu kamera wuliriza kati kankubuulire out of experience. Wandize mu kamera n'ogamba bane bakama bange abali mu kivulu kyange mbaniriza mwe bali kujja mukama wange Seeka Umaru yali yansuubiza okunnyambako ku njo naye yambuulira kye yali abala kyakola ki obubaka tebwa ate bw'ate wamalidde ebbanga okumuvumaavuma singa yayogeramu tekyandisiize kubanga waliwo olusi asobola okulaba n'agamba wuliriza waliwo asobola okulaba n'agamba oba teyasobola jangu nze nkuwa ensawo zaaki ng'okinnyonnyodde obunnyonnyozi so sikola lutalo kwate kimanyi osobola okumuvuma omulala ate n'akumira ddala
era bamumma kubanga mulimu abagagga bamuwa abagagga be yagambe tegeza singa bamuwa oli abasiba akatambala ono wama ono bano balwawo tegeera yamisa kuvuma wamawulira nina akatonleira Sebbanga sene tebazimuwa kisokedde ku nze nzekka yalimba Bettina namukase emmotoka nalimba omwana oyina obujulizi ono ebbaasa emuteramu 10,400 ati wuliriza ati wuliriza sente jagira boti ku masiki njagala oyogere sente tuli ku kikyoli muveeko tuli ku Leila kitadde ku pose tuli ku kikyoli omanya ateera goli wanjawulo nti gwe twavaayo kwogera kintu kyonna ekitanyiga nnyo naye ono yalufuula lutalo ng'alinga amuti oli seka ya muzaala si kitaawo nenya bazadde bo abalotaki bammanja baŋŋamba twakola omusajja yagikuzimbira bani abakubanja kyogamba Sebbanga tosobola kwezimbira luumu emu ki ekikuzimbye ennene gy'otasobola wandizimbyemu emu singa teyaggwa nali mwamba nange gwe njagala Mariachi azimba kalina ono simakisiru naye Mariachi ne Seeka kale Mariachi ne Seeka alabika ono ye mukongozi si mukongozi wuliriza ekibonyaabonya abantu mu nsi butaba na buntu bulamu ate ono bwakubuulirira abamutuufu akumanyi kubanga n'omuntu asobola okulemererwa era yalemererwa ate n'omuntu akuwa wuliriza n'omuntu akuwa teriba bbanja tewamuwola kyogamba Sebbanga nga tannakusuubiza tolina sente emabega ze walya eza Sekawumalu wadde emitwalo 5 oba 10 oba 2 teziriiyo tonyonyola dda mubuzi nti ye oba nedda teziriiyo nazo zaali sirika teziriiyo nalya naye nazo zaali bw'ali ozira wayogera mu kamera nti nziridde ani nazo zaali nzibu ng'oli akakadde wuliriza katulabe ekyo ekintu kyokola abantu baba kusoma n'akwagala akusoma ate ono yamugaya alina abagagga naye abagagga be nga naye akusoma kwana abagagga bennyini era bamwefulya bamuwanga akakadde bamuweena kumetenyinga mukwano naye bamusoma abagagga be singa nabo balemererwa bajjako mu kamera naye ojagadwa maivani kyentegedde ku Mariachi mukwano gwa Seekawumalu si kyekyo akuteekateeka ibula bwe tuva wano tugende wa Seekawumalu mwetondere ansonyiwe musonyiwe soka wetondere wano ate nga tonnamuvuma wali soka kwebuuza ti omusajja bane yankuziba tikole etya ono mukongozi we si kyekyo oba tomanyi nkutidde Mariachi badde yasaba yetonde abamulaba ono nga tuvudde mu lwaliro ono Sebbanga ensonga yasooka era nze namugamba olaba Seekawumalu ffenna naffe bingi byatulimbe nange kenyininyini otuwulira kubanga Seekawumalu mujja tujja n'akugamba nti wabula siyimiridde bulungi nengenda kujjaawo kennaako kengenda okuwa ng'omuntu eyayagala embeera n'ensene nezikola ki nezikenderamu kiri nnomo naye Sebbanga ne bwe yandise nagamba naye nti omusajja nga yanjiye ebbiivi tiyambadde sente n'ekyokumuvuma tekikola sikwekuwa kubanga sokoleke kamaliyo kubanga mulimu omuntu mukulembeze ekyatawuliriza kubanga mulimu omuntu olaba lwaliwo mulimu n'omuntu omulala yenna asobola okulaba vidiyo eyo wadde olusi tamanyi Seekawumalu naye te settlement gyokolesa olw'omunyiiza neyeyongerayo oluwulira awuliza gamba asologamba etegeeza naffe singa tetumuwa bwetu bwe tuyinza ofuuka osirika abula n'oyira luwenda lulala naye nakano tukayiseewo Seeka naye tumugambemu osobola okyogera naye kituufu lindako naayogere lwatwagala tosogera generali nogamba naye abantu abeetema naye ekyo kirungi kyayogedde kirungi yimbula ekyo kirungi kyayogedde ono tayinza okukuvoola kyeŋŋamba ono kendeza okuvoola omusajja yali anzisizza omusajja wange David Lutalo azze ku Sherugogo agamba nti abana abantu bonna betufunye wano bonna manyi Lugogo yali esibye bweti n'agamba nze ssebo oyo amaanyi yagadde wange ebyo bigambo nabyogera ebyo bigambo ng'ayogera ng'agenda ebyo bigambo ekyo kibi nakyo kiba kitulabisa omusajja mulokole kikulabisa ki
Gomalia kino akuba wamanyi. Ono mwana abadde omusajja seeka. Ogamba otya mbu kale omusajja omulokole n'oyiminya ku stage n'oyogera nti David Lutalo nze muwadde amaanyi agaleese abantu bano bonna. Omusajja alyangudde ebbulago. Ani? Oli munnaddiini. Nganya kugwamba. Gomanyi nti obakati byayogera amanyi kyo ebigambo byayogera ng'ovuma omusajja by'amaanyi kubonaabonako. Kati kakubuuza ekibuuzo kimu okkiririza Museeka Umaru? Simukkiririza nenzikiriza mu buntu bulamu. Nze kale bwobuba buntu bulamu kyenzikiririzaamu. ibula tuli ffenna Maria kimukkiririzaamu nange kyetujja okukola Seeka Umaru nja kujja nkwetondera. Ono ennyini yasiiba ŋŋamba nti weebale nnyo butadda mu kapale. Ate kati akyuza emyaka egi wuliriza atasobola kuŋŋaana kwogera ekyokumbulya kyanjawulo naye avumidde emyaka egiwera egi naye olina ekigambo kyange n'ekimu kiwali ofunye ku social media kyogera sirina byakwogera oba looza tolina bivumo naawe ekyo kigaana wamusinga nnyo gwa advantage yo olina kyomukubisa era nandibadde ngamba nsinga kyoyo nandibadde ngamba nsinga ki nandiyogedde ebyo era olumu oyogerayo naye olumu okusirika kuwangula tosiraba kyegamba nti ono tategeera anti owulira kati otandize wamasigala baku ono nti ate nammwe mulemererwa ate mwagala n'abala balemererwa otandise yogerayo okwo ngamba tosebo toyonoona wamasi osebanga ono ali mu lubu lw'abalemererwa eso bijja kulamu omukulembeze ensonga eri bwe omukulembeze ono omukulembeze naye sooka owulirize kati bw'abanga ajja ne information egamba bwetyo nti suulayoko osuulayoko kitegeeza bwokulembera ogenda bateeka mu ttabi eki etali ddungi yabbeeyi ssebo nti ffenna twakuzibwa mu maka ag'enjawulo naye omukulembeze ogambye nti yalemererwa kimenyewo ono omukulembeze aliwa ono nange kakati olwo gy'abamutwala nti siga mugambi kati olwomutwala mu lubu lw'abantu abakola ki abalemererwa ale no puleya Maria ki kubanga waliwo omuntu erinnya nga yakuyita ku munne kino kiki kati olwaleero omukulembeze kyengenda okwogerako olaba John Black ekyabaddewo tonjogerako ndi musajja wa njagala twogere John Black ebintu bye bikugamba bibuuminze nnyo naye ng'ekibireetedde obuuminga si kirala nti omwana oli John Black wetololere wano so bwamuwolere wano bwamuwa obudde kitegeeza omwana oli atandise okufuuka ow'amaanyi okitegeera naye nga John Black ebintu ebyo yali alina bikola ki bireka awo naye fula atabikola ki bano baleeta ensonga okugejja kati vidiyo ya John Black si mawulire bakifudde ekyenjawulo okusirika kumala era nze amagezi gempa muganda wange John Black gali gamu okusinga okuddaawo kuba buli webagenda mu kkooti kati kooti musango ki bwebagenda nti bajja saba obujulizi babagambe begattireko awo lindako bagenda basaba obujulizi bakole ki nyina ansa wano bajja saba obujulizi mu kooti babagambe mwegattira ale mu kooti baagala bujulizi bajaga John Black weeyambule kolamu awo tulabe oba yeggwe abyesonyiwe bw'ate omuntu watandikira okugamba mbuno Maria kyeyo kooti yansi kye yakikola ezo namugambye ono tugeraageranyiza nti John Black tomugamba kituufu ebigambo bino abiryekewo oba asirike bijja kutuuka bikola ekibiveewo ono n'agamba nti singa byeyongera John Black ayinza oddugwamu atya bagenda mu kkooti abalamuzi balina ebibuuzo bye babuuza bagamba ssebo oba oli mutuufu omusango guno kino video sigo wagikola katuteekewo tulabire ku eri video eriwo gye bagamba naawe tukuwadde omukisa kola ki kati njiya bw'omalayo kwegako nnyonnyola okusinga nti akireese nozoolaba kati mbwe ayagala kati kulya yiiti kaobulaye bwakirambulula kyogamba bwedda omusiru obwongo bwange mukulembeze eki nga bokulembera bakusinga okuyiiya oli mukulembeze eki ono gwe mulimu gwe ono anaggala ono anyonyola bunyonyozi tekisesa anyonyola bunyonyozi nange kandeeteyo akange so yewe yabadde aleetako yagambyeko otereere naye nga oba tukuwa obutebe bwonna otuuleko tumaliriza ensonga zino nze sobola biifu era sijja anti era tolina gojja biifinga naye ono waali
Ali beef osanga busanzi muntu kukubondi tutandike beef. Ekintu ekyo kitegeeza beef. Beef ekwatagana n'ebintu bwe buba buwanvu. Ono baba fuuti 6 ngono wa 5 ne points. Ye beef. Neteri beef ya fuuti 6 ku 2. Eteba beef. Ezo kibachi. Omanyi lwaki bagamba? Eya bebe n'egundi. Omanyi lwaki bagamba? Manchester United ne Manchester City balayivale. Omanyi kigamba live kitegeeza? Ntoba abantalo beewalana. Beewalana because beeriranye. Bali mu kibuga Manchester. Bali wamu nali beeriranye bwe bati. Wave mbiranye. Kola beef. Naye teri beef omuntu ali e Masaka toyinza kukola lutalo nawe embalala. Mulwawo n'okweraba, mulwawo n'okwekati ebimu n'ebivumo tebituuka. Kakati go beefinge nani? Pozi sentumbwe. Bwe ne yakapale yavaawa. Ante yakapale wejjira kuba naliko naye. Kati gambye. Muteko kubanga muri mu close range. Naliko naye. Kati abanya byamanyiko nange byemmumanyiko. Kati onalina beefinga ani Maria ki? Kati gwe naawe ina beefinga omuntu gwolaba bola bwe mwenkana obanga mwaliko naye. Yetata. Kale afulumye. Kale tujja. Kale katujje bwafulumanga tujja. Okiga kingiza ko tatawana kugera ku beef. Kati gwe beef. That's why Bobby Wine ne Bebe okukolwayo teboogera. Omuntu gwobaddeko naye bwe mukola empalana teba nnene nnyo. Ate ba yaddala. Eba yaddala. Bamu bino byakuliyeti ng'obukuliyetinzi. Kibayita beef. Kale na beefingani sentumbwe kapere. Aha, bwe batyabo. Full stop. Aha. Edi kigere. Tatunulira kikula kyabwe. Edi kigere. Bwe batyabo. Lwaki gwe siko beefinga? Ati nze tosobola. Ate mubangako mwenna. Tubanga fena tenze katatemba ndina wala nnyo. Oli kasubi ndi ku Yesu amala. Awo kumpi. Nnyo. Oli Karamoja. Aha. Kwanebwe mu byovuma sibiwulira bikomaawo mu mpewo yaawo ne bizigirira awo ne biyingira ekibira. Ne lwaki onzala wannyo? Sikuzala wage mazima ate amazima gakaaba. Nenga obo yagala beef akubulira abo ku beefinga kikola kiyinza okuyisa abane levo ye teri muntu atalina levo ye mu bulamu taliyo buli omu alina levo ye ate gwe bagamba ekintu kibisobola okuyitinga ku mutima ate ngende okulaba ate gwe osanyuse busanyusi bakuwa ani tanyigo nayagala tanyiga sinyiga manezuula webale nnyo kati kwate mu ayogera mazima nze manya abantu abasinga mu Uganda manya abantu benyina okukolagana nabo gwe mbuuza oli namba meka boyogera ku byabasimu oli namba meka David Lutalo Pastor Bugembe toyina balala Gwe bali abalala ne toyina gatta nnyo mandwa aliwa ono si mukwano gwange bweyambisa Rwanda namuyambisiza anti omulala omuganda agamba nti embeera ekwagaza atakwagala katutoze wamma abali kale bwe nkutuma oyinza okugaana ono tuli luwe bakubuuza bwe osobola okugaana bwe nkutuma oyinza okugaana entuma w'omukyala oyinza okugaana kyekibuuzo omukyala omulungi kiraba nti byenina byonna bisikiriza oba wakubeerawo kukola ekirala twawule ono bunjo kyali tamanyi ono si mukwano gwange nga benyina bali mukwano gwange lwakuba wakabi era n'omala ogwa amazima gatandise kati ndowooza olaba manager Ivan agala ombuulire kiwedde kati ekitegeza weeyogeredde amazima era n'obeera nga tolina mmotoka namwe abalinda mukkirire ne bano balina bakkirire olaba ekyo kyekyanvumya Seekawumalu Ivan ekinyonyodde bulungi ne bakozesa ebineyambisa olwokuba balina hiti kati nagamba nti David Lutalo ne Pastor Bugembe bakanubi ba ku mutima nagamba naye bali balina hiti yakyabagalako bwebulikeera ku macha hiti ne bavaako mmwe alisigala mukwano goma bano ate bali bwe n'abagwako bali bakito balola ommodo baliwo bakiyita mu luzungu omuntu gw'oyigirako gw'olabirako ebintu wulira gunja kubuuza omuntu gw'olabirako ebintu
bali mikwano gyange ate bansipayalinga mbalina mu bingi yakikola nnyo nnyo njagala okukola ebyekisiru byonna olibeera nga tolina byakisiru gwe kapere jebifu gye bakugambye gyolina abakwegomba bonna bagwa bugwe yakambuza Maria ki myaka 5 weerabawa waka ngokola ki ndi mu faamu yange ali wa faamu ekola pazi nawe mubuuze ngagwe kisolo nawe mayeti nawe mubuuze mu wiki 2 weerabawa mu wiki 2 sijja namuuza myaka 5 omwaka ogujja asooka okusevinga ne bwayinawo natandise nteekateeka Bobi Wine yatulaze nti tusobola nawe nga kati ndi mukola nteekateeka kulaba entebe eno ngituukako ntya kwaka byonna byonna tubikoze ensi etwagadde kati ekyo kyekikyandi wano mu nsi beyagala nawe mwoli ensi beyagala lwaki otunula kuno tukubereko abantu 3 batuweyo bakomediani 4 njala tukubire Muwangi tukubire John Segawa abampalana olina amagezi nawe okimanyi bampalana tebanjagala bakubira baani abatakuwalana agenda okusa ku nnamba emu gwe lwatukubira mukazi wo David Lutalo bakubira wano mukyala wo n'agamba Maria ki we baggulirawo kiri bwe kiti waliwo omuntu nga ye kati akuwalana buwalanyi nga gwe boyina kapale bwakuwalana talina kirungi kyayinza kukwogerako era ne bamubuuza nti kati Maria ki ali bwati ne bwati oyo nedda oyo kisembo kati nange babuuza Muhangi nti Sebbanga ali bwati olwanyina association gyenkulembera tagikkiriza ate ng'etambula anti terimu emiliyoni 2 association evune miliyoni 2 omuntu omuzayagala kati Muwangi takuwalana katoyo kankunnyonnyole mutema kibayita kuwalana Muwangi mutegesi okiwulira takuwalana wabula wuliriza saagala byakomedi mu bulamu wuliriza lwaki akuwalana ng'akuwalanira ki Sebbanga afuuka atya Sebbanga kale lindako Sebbanga kyaliwooli era emboozi egenda kudda ng'eya Seekawumalu ewunzike nga nyina kwetondera Seekawumalu njagala kunnyonnyola onaayige wuliriza nja kunnyonnyola onaayige Ibula nja kunnyonnyola onaayige mu bulamu tukola bizinensi okiwulira Muwangi takuwalana Muwangi mutegesi byategeka tubirina naye takuwalana awo ze sijja kwongerako kubanga gwobeerayo Muwangi mutegesi netamuwalana wabula byategeka takola ki Muhangi byayagala mu bategeka ono tabirina naye tamuwalana takulinaako buzibu era bonna abikola ng'akukubira ng'akutimba kati ogenda nakunsuula akuwalanira ki ogera ku musajja atalina mulamu amulama alaba ng'akuwalanira ki nze ansa yange eri bweti ne Muhangi ng'akuwalanira ki Muhangi Muhangi nze ekimunnemesa maleki kamubuulira amazima yona amuwakka sente nefe wamatatuwakka ki kamubule n'ekirala linda katono bw'okimanyi Muwangi ne Kapale tebakolagana okimanyi Kapala amanyi Muwangi kituufu okimanyi sometimes agira n'amuleeta lwaki gwe wali omuvumyeko ayagala kwogera yekka Ivan ono tasobola kuyiga kiri bweki tajja kuyiga Muwangi ali bwati nti Kapala amuleeta olw'okuba ayinako ku byayagala naye nga tamwagala Sebbanga kibuuzo Sebbanga afuuka atya Sebbanga lindako tetujja muzenvuddewo tetwagala Sebbanga w'amaanyi olw'ensonga ebintu birimu categories ate birimu steps okiwulira olwaliwo buli omu alina waasula waliwo asula mu lumuzi 2 n'avuma abantu waliwo alina luumu 5 ng'alaba temumala kati nawe oyina b'okolera ababeera contented ku level yaabwe oli pass kati ne Muwangi naye bw'aba ye nga ye waakalina yeyeyo Sebbanga kambuze alindako kati naawe oli w'amaanyi kubanga oba 10 oba 2 nzijja kukolere ate nga nze ndaba tezinjaamu ne ngamba sijja zikolera gwe n'olufuula olutalo ate buba buzibu ki
kambuze ekibuuzo mwanji oba tontegese sobola sigala nga nze Ssebbanga nga nyina abangoberera kati olwo lutalo kati onyize anti ekirala kinuma ku muwangi bwe baba mbuuza ku TV ate nafuya and because takumanye eri ewuwe kati eno wali kyogamba bwatambula mu kkubo buli mwana amuyita taata buli mwana gw'osanga gamba sibetano taata bwedde ewo tebakubuuza mwangi amanyi nvuga emmotoka nje njagala mubuuze bw'ava ewakaawe buli mwana amuyita taata sokoddemu nate bamanya nti oyo wabuvunaanyizibwa bagamba taata meeya tebampita taata ne bantekako erinnya ly'omwana wange taata meeya lwaki oli taata meeya so si owaabwe kati ne muwanji bwe kiri kati abakumanye kasubi store kyenjiyinako director waayo kuzalawa takuzalawa wabula by'oyina Mariachi kambuze Ssebbanga ekibuuzo ate nsaba okiddemu nga tonnyonnyodde abantu ababeera erugogo mu gundi ya Muhanji mu comedy store singanga Muhanji abakulanze nakuwa sente z'oyagala oyinza kuleeta bameka nga bajjidde kuggweka baba bameka bungi baba bangi kubye ne ba floating baba bameka abo gwomanyi obbala abantu mu kiba kijjudde ne ba floating nga baga kikubyeko afunye 10 ani n'okugira ate n'okugira kwawukana kubanga njagala baba nga bajjudde ati kambuuze nali ntegese question ensala botero zibeera nga tubeere nali ntegese question ensala n'ekirala nga tennakusala ng'olikoomu gwe baali bakulanzeeko aŋŋamba nojja olina smartphone n'okola ogenda ku Google nga njikosandikoogu jaye simu ŋŋamba ng'oliko byomu n'okola bwomu mugobayo eri emubbiri nkoye nsinza nazibala kale tuveeyo eyo yali akubyeko so nga ali yekka kati gwe oli munene kanange nkimanyi oli mutegesi era nze ekimbeeza ne Maria kinnamugamba era nawe nomva kyogera Ankaival ansa yange eriemu ekikunjagaza otukyusa oli w'amaanyi otukyusa akimanyi kyawadde wakibazo ekyo kizeemu tuli ku ggwe nembagamba bino ebintu byawukana engerageranya kafeero yakiyimba tetwenkanankana era ekyo nkimanyi okiwulira kati mwange ayagala nenkane naani osobola obutenkana asinga naye osobola okuba n'ebisaanyizo n'ogezagezaako kubanga nyina erinnya Ssebbanga lyeriŋŋumya anti Ssebbanga waliwo bwe litakola bagamba bayise tewali atamanyi Ssebbanga kyekinnuma ku ye Ssebbanga baali bakulanzeeko okuva ku State Square okudda wansi eri bwetu Lugogo olina posa yonna ng'oli kufanya kyelugogo yonna nkiddemu nziramu ekibuuzo tubeere bamazima kale kankiddemu okutandikira ku State Square obuligato tugitadde eri sirika yamugaye tuba byamuteekemu sula bwayi tuwe ensonga bbiri nga tezaawukana lindako lwaki olanga Ssebbanga nga mazima nanga Ssebbanga okusookera ddala waliwo kye tuyita nti artist omunene bw'oba omulanga wabeerawo ababeesabeesa abantu Ssebbanga abeesabeesa abantu ekyokubiri Ssebbanga asobola okuweeweeta abagagga ne bajja mu shoyo ekyo kireke si kye tuliko oli mutegesi wa bivvulu oyagala bagagga kuyingira oyagala kujjuza sho gwe omutegesi w'ebivvulu oyagala ki njagala kujjuza sho abagagga b'e Kampala basobola okujjuza sho bokka nga temuli muffe basookerwako abasookerwako kikyotegeeza ababeera mu General Happiness kyekisoboka ekyo anti show zaffe nedda kyogedde kituufu naye kyokibuuzizza bubi okyogedde njagala ekintu kyogedde kibi Ssebbanga kiba kigenda mwonoona linda katono Ssebbanga azimba kaliya wuliriza sirika Ssebbanga ozimba kaliya ezimba kaliya nga togenda kukolera abantu
wuliriza nga togenda kola abantu be wakiseka bokka ozimba kali yange ino fuluma Uganda yafudde yabadde wo wakiseka kanategera kye mugamba Sembanga otunulidde ki ozimba kali yange ino fuluma ensi Joshua yono mubuuziza nga sagala tekewa kakokwa kulizo akabagagga ojagendera ndali bagagga South Africa eri abagagga omubuulire nti waba ina tereza wanatere tegamba kubanga parkinga nedda ekyo kyagenda kituufu abayina emikwano gye naye ono njagala ayogere entertainment wise ngali ku side ya ba performer tali ku audience si audience ya tuli eno obuziza promoter mzee Katimos yibula neono ande samu awulidde ate tukuli ate tutya ata ngeri weti gwe bakuba sira kyanyonyodde wamma agambye tunuze no kamera butata simanyi lwaki ate kati okwasa obuugi okubeerawo n'obeesa ono mama gwe njagala abajjidde kubalala eyo nayo bagiyita advantage kati mukyo nti gwe oba oliwo okubeesabeesa oli amaliriza ebyamaliriza gyasobola okusanga abantu ate kukyabaga naye singa batebazze baba singa tebaba tebazze anaabeesabeesaani anti kati kiraga nti era bajja kulwolya omunene ani Yesebanga yenyini bamubuuza oliyo naani ne Maria ki era nagambye singa okera ku macanga tokyalina ate ono ate ibula akyogedde bulungi ku side ye y'okufuna naye tubadde ku side ye entertainment nga performance tetunulidde bantu promota muleme mubuzaabuza bw'oba otegeka ekivulu anko ayi ebyo n'obibala ntegese Mariachi ne Mariachi wanajira bani abagenda okubeerawo ekirala abantu ku audience we are not on the audience side tuli ku shows of ngabo abantu bayimbi kyaba nayimbako abanayimba ne lutalo kati sitegeka atashonga nze meyini buli wotegeka lutalo buli wotegeka ekikulo nayo gesoko bulize buli wotegeka lutalo totula line up nonda abayimbi abanamuwerekera era n'obasengeko okusinzira mu bifo lwaki obalondamu tetunulira abantu kiringa bwolaba nti oba questions waba agenda okujja ne balondayo bannayuganda nti babiri oba basatu kyeŋŋamba ono nti mubuuze lwaki ategeka Ssebbanga nga si audience sugirese lwaki otegeka Ssebbanga kyetwagala tunuza mbaba sula ofuna bulungi tongamba nti no ntegeka Ssebbanga nentegeka Ssebbanga yekka tekisoboka lwaki omuteekako ku shoozo nze ensonga yange gye nakuwadde lwaki ebisooka ogireke tuli eno nedda tugenda kudda sokoleke omanyi ku side ya entertainment woba ngambye okunyonyola ku side ya entertainment ya birungo okitegeera nti naanasiika ennyama butta aba amwetaaga obutungulu aba awetaaga amanda aba ageetaaga naye byonna abikuŋŋaanya lwaki lwakusiika nnyama kakati nze Ssebbanga mubalanga amanda gengenda okufumbisa ennyama Mariachi naye abaana bano ate mzee Katibosi nsigala ndi wa mugaso Masude yayimba oluyimba ekiryo n'omuwafu okitegeera oluyimba olwo muluwulirize nnyo ekiryo n'omuwafu ekirala buli omu yeetaaga nze mbadde njagala baba agambe mukunkuba okulungi baba Katimosi Ssebbanga talina mugaso talina wangasiza anti n'ekyo tokyogere oli bwakugamba nti tugenda fumba nva naye ku nnyama n'ennyaanya ekimu bwe kibula oza singa kwetaaga ki ekimu singa kibuze era ze ennyanya ziba zisigalayo tugende tweyanzizza nnyo mundeetera ebizibu waliwo agamba nti weba ennyanya zibuze tubireke tuteekemu amazzi n'omunnyo enyama Mariachi amwogeddeko nga ye musita olw'okuba obwedda yali kapiki kano gemulaba akeetala wano ako kapiki kebayitaano lwaki mu bidduka byonna osanze wasalawo kuvuga bantu
kitalo nagumye mikwano gwe wasooka okulaganya embeera bangi bajja tufudde Ibula nakwebaza mukwano nalongo wamulaba ne munyumya akati buuyo agenze nabyenywe ne maama mukwano gwange bangi balina bamama baabwe si mikwano gyabwe munange kitalo taata kitalo nnyo nze ndabye Jacobo badde onyumya ku maama wo nange nanyumya ku wange nekuwulira ebirungi byenkolera maama bwe yalwala munange nagala nenejjako emmotoka nenyimuwa zebadde ntambuza bigere zeninya boda buli lunaku nenga maama wange lwese lulazitabuka bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala nga ateryeno mu kyalo lwalaavu ya maama mikwano ninya boda nze nga maama wange ali bulungi naye bamukebedde mu ddwaliro ne bagamba puresha yamuzibikira mawugwe saidi emu kuba oludda luna lwali lwafa nga gyekimuletera okufuna okifubafuba ekitagwa bwe twamutudde Mengo ne basooka mukuba kifaananyi ne balaba amawuggwe olwamaze ne bagamba atumukebera covid ne bamukebera covid nga talina Dokita n'agamba wano waliwo abalwadde bangi mumuzzeeyo eka amacupa gaago n'eddagala ery'okuwa olwakedde teyasiibyewo maama wange nambi yali afudde mulaba bweti neŋamba maama togenda yafudde ndaba Jacob manye muntu amuvako omulaba neŋamba kati mutwale wanga mutwalire bagambe tekikitala enkola ekyange maama yafudde mulaba nagumye mikwano nagumye njagala muwerekere bulungi si covid nalingana covid nali njagala musiba kadaali omulala nagumye mikwano mwena mwebale kujja nagumye njagala muwerekere bulungi nga sifeitinze asisobora mu linnya lya Yesu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Ibrahim Kasa nga mpereza ne company emanyiddwa nga Nation Media Group. Nation Media Group yetwala NTV, etwala Spark TV, etwala Daily Monitor olupapula, etwala radio emanyiddwa nga Kyenda Kawomuzenya Dembe FM, netwala ne 93.3 KFM, netwala olupapula lw'ebyemizannyo olumanyiddwa nga Ennyanda n'ebirala bingi nnyo. Omwami yasoose okwogera atudde wali mukama wange amanyiddwa nga Katongole Moses, n'abakyala abasoose wano okwogera nabo mu layini ya employment oba mu layini y'okukozesebwa babeera bakama bange, bano bendi nabo baganda bange mikwano gyange. Nkola program emanyiddwa nga Kona ne Spark TV buli lwakutaano ku Spark TV. Program ezimu ku program esingiwa okulabibwa ku ssemazinga wa Africa era nga y'amaanyi nnyo. Nasembayo okubeera wano omwaka oguwedde, nali nzize kukyalira Ssenga Justin Nantume era nga gwe mulundi ogwasookera ddala okuteeka maama we ku mpewo oba ku mayengo oba ku TV, era nga maama we namukolako interview yayogera ebigambo okumala eddakiika zaalinga 3 ku 4 ne tuwayamuko naye nga nnyonnyola ewaabwe Tanzania gye yava na butya bwe yatuuka wano n'engeri gy'awangaalidde wano. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira abooluganda abako n'ab'emikwano ate tugumye n'abo abali mu mbeera y'obuyinike. Tusaba Katonda atuyise mu mbeera ey'okugezesebwa eno, ate nnyongera okubategeeza mwenna nti omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Obulwadde bwa lumima mawuggwe mu lufutifuti lwe bayita COVID-19 bwa ddala era butta. Nsaba baganda bange ne bannyinange abakyali mu myaka egy'ekiwago oba egy'okwewaggula, obulwadde buno buluma. Obulwadde buluma era butta. Buli kyokola kyonna jjukira okunaaba engalo, okwewa amawanga n'okwambala obukookolo nga kenyambadde. Obulwadde buno buluma nnyo ate bwa bbeeyi okujjanjaba. Obubonero bwabwo
tebulabika nnyo, oyinza okukeberera omuntu ku maaso n'olowooza mulamu naye ng'abulina. So mbakubiriza okwebeereramu ku ky'obulwadde bwa COVID-19. Senga Justin Nantume Omukama Katonda akugumye ne baganda bo ne bannyoko mu mbeera ey'okugezesebwa gye muli mu kuyitamu olunaku olwaleero. Obubaka bwange obusembayo bugenda eri abo abalina bazadde baabwe oba ab'eŋŋanda abakuliridde mu myaka, mubalabirire, mubakwate bulungi, mubaagale nnyo, mubakole ebibasinga okwetaaga nga bakyali balamu. Temuteekateeka okubayooyotera entaana zaabwe nga bafudde ate nga bwe babadde abalamu mubadde mubasenza luti nga mubawanda lulusu. Obubaka bwange obusemberayo ddala. Njagala kwebaza baganda bange betutindize nabo eggendo ery'okutuuka wano, era nsaba Allah eyatonda eggulu n'ensi atusobozese okuddayo. Nsaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, amusonyiwe byonna ebyamunonako mu biseera bye ng'akyali mulamu ku nsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omugalo gwa muganda wange Bulake Mukasa kintu ate kyakirimu nakulaba e Dubai ne mama Fiina wanyina zabadde ayagalayo 10,000. Owaye naye mu bigambo bya Bulake Mukasa nondolyeyo ekigambo kimu ekinkutteko nnyo bwe natuuse wano kyantambuliddeko ekyamazima neebaza famire okusingira ddala mwannyinaze gwe nagiddeko yankoledde kino mbwongo bwange era ne mukoppa neŋŋamba nange bwe naba nzizeeyo ngenda tuteekamu nnyo amaanyi ekyokuba nti baganda baffe maama waffe agenza okufa ndowooza nga mumativu nammwe nga bwemulaba okumuzimbira ennyumba abakamera mundagire ku nnyumba eyo Mako ne Kuki mulage ennyumba eyo ate singa Nantume n'atakoma ku nnyumba ya maama naffe abagenyi n'atubudaabuda eno yaffe mwe nasuze Kuki nayo giraga ekyusa oba teeti egibisse. So nkopi enteekateeka eno era singa Nantume nange bwe naaba nkuze Muzeeyi Katimosi nange bino nja kubikola. Ate otandise eddiiru. So tweyanziza olw'embeera y'obudde ate batugambye ne faaza ajja pozi waliwo abaana abazzukulu mu lujja luno baatubuzeebuze nnyo. Omu Maria kyabadde amuyisa namusika simolo jangu wamu n'omuwala wange ani aliwo lyajati Mama Michel. Kati kanzizeeko muganda wange gwe nabagambye gwe natambudde naye kabaka waffe mu komedi ate nga nfanfe owasenga Justin Nantume era mbalaba muganda wange ejja kubujjira ddala olwakadde ejja kuba omutuuze naye owaddembe FM era lwebakola nesenga Justin Nantume ate nga alina n'ekiti kyagwamu ekyobwa kansala. So meya yoyo meya waffe Bunnamwaya naye nga muganda waffe Jacobo onsanze ndi mukwanjula kabaka wange nze pulezidenti we ate ye kabaka wange mu komedi. So abeeko akagambo kamubiri tubuwulire taata tonneerabiranga otuukanga mu bwakabaka bwo Ngafuuse looya. Lwalooya osalirayo ki mu ggulu gamba okusalira semberako mu maaso. Balamusiza abasolo bannabo manyi nedoboozi sansa okubalaba nga ndi wano nga mukwano gwa Justin Nantume ate nga omukiise okuva mu kampuni ya Comedy Store Uganda n'ensi yonna. Nsanisa okubalaba mu kaseera kano akazibu kubanga mu mbeera embi mwotegeerera munno ennungi toyinza kutesitinga muntu kubanga aba kimanya ajja wali kirungi naye mwene embeera mwebale nnyo mwebalire ddala okumubeererawo Senga Nantume ate ng'abeera Kampala ebiseera bye ebisinga kuba gy'akolera naye kiraga nti ne maama ku kyalo abadde yeeyisa bulungi kubanga mwandigambye Nantume ffe tetumumanyi tabeerawo maama abadde yeeyisa bwe tujja kulinnya naye okubeerawo kwamwe kulaga nti ne maama
abadde wa mugaso nnyo kitundu era twebaza Mukama emyaka gyamuwadde era tusaba musonyiwe ebyamusobako byonna kubanga tetuli batuukirivu tusobya naye nsuubisa bazimusonyiwe era amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nyongera okwebaza bannange abali wano Kusajja Entertainment, ba radio presenters, ba radio managers, ba directors, wamu ne ba producers abali wano, ba event organizers nga Sula Bwayi, Iblake Mukasa, mwebali nnyo mwebali ddala kulaba nti nno mwasazeewo ne mutambula mu bisaawe eby'obunkenke kubanga wakati bwe muyita bibuuzo mulakawa ne tusalawo ne tujja so kiraga nti Nantume teyeeyisa bubi. N'olwekyo ekyo kyo tusaba abantu mwenna abakyalina abaana sebbanga mukazi w'omuteeka eri tujjakumbi obula bw'oyagala bannange nina yavaako dda omuwa 10 omuzaale nesukka omulaba tamanyi tulina kumufu andugala ninakola mu ddongolo akaziwalinga mwera w'e Masaka atalabika yakutte ne katima wetulire maama wetulire ayuga buyuzi. So n'olwekyo olwakadde n'obukuba butandise okubanga bugiraagira buwoninga tugenda kwogera bingi nnyo naye nga tubeebaza okubeerawo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. n'ekirala maama bw'abanga awummudde Nantume bw'aba akomyewo eno bannange temugaana okujja okumulabangako kubanga muyinza okugamba nti mutaka munnaffe yatugendako kati abatukyanonyaawo ki amaka gakyayaliriza abantu bannange. Temugamba nti olwokuba omukulu awummudde temugenda kudda. Amaka gakyali maggule gakyayaliriza abantu ate nammwe abasigaddeyo baganda ba Nantume basisita be ba brothers bane musigale nga bwe mubadde temutandika okwetema. Maama yafa wano wange ekirala so mbadde nerabire mukama wange manager Ivan owa David Lutalo munnaluweero omusajja ono bannange yakwasaganya David Lutalo mwena mwena abalina ab'eruweero ono ye manager w'omusajja Lutalo era erinyangu yamufuga mu buli kimu era oba olina kyolina oyagala Lutalo yono ate mumwebaze kubanga akutte ku musajja luweero yonna yonna yakavaamu omuyimbi omu. bali babiri ani omulala ne Ssenga Justin Nantume si muyimbi muzannyi mutetenkanya azannya n'ayimba n'ayogera abuzaabuza ate Polisi Jones yani meya w'eruweero atondedde w'eruweero meya nze ngamba muyimbi w'e Kampala balino bamwana erinnya lya Lutalo kuba eno lwali lungi ate kasale musaasira musenze musaasira musenze naye Lutalo yomuyimbi yekkabeere era mukulu mubalo bw'amaanyi omusajja ono bannange yamukwasaganya omulago omuyinayo omuyimbi ate tawera muntu freshkid upcoming mu IT tuyanze. Olwaleero tuli ku kyalo Kibula tukyaliddeko omukyala Ssenga Justin Nantume ng'omukyala ono mukozi wa radio TV muzannyi wa mizannyo muyimbi ate nga akola n'omulimu gw'okuluŋŋamya n'okuteekateeka amaka oba abafumbo. Wano wootulabira tuli ne maama omulungi azaala Ssenga Justin Nantume. Maama nsaba obuuze ku batulaba. Nandikire kono. Era de mama. Waliwo abakulaba eri mama babuuzeeko. Bawubireko abakulaba ku TV. Bagambe kajambo ze buli amanyago. Kajambo. Amanyago. Amanya gange. Okagiya. Nyanzige.
Narongo. Kibula. Noli. Yendera Okadia. Nyanzege. Kibula. Badde ngolabye kali ngolabye omukuweko ngolabye Kibula bambi. Eri amazzi mawanvu tokyalikozesa. Tokyeyita amazzi mawanvu? Gonna nga malayo. Katogogedde wano. Gonna nga malayo. Kayimba kyako mama osobola okayimbamu akamazzi mawanvu? Tuyimbire mu mazzi mawanvu. Kaliwa. Koyimba akamazzi mawanvu. Wakerabira? Wakerabira. Oli oti obukuluma? Bunduma naye ntambulako. Ntambula wano waka. Kivude kwono. Anjanjabya nnyo. Akujjanjabya nnyo. Yebale kujjanjaba. Owulira otya kati? Mpulira kale kaleko. Mpulira kale kaleko. Owulira kale kaleko. Ki ekisinga okuluma? Kisinga kuluma? Olubuto. Ebisinga okuluma. Abazzukulu bali batya? Bendina balungi. Balungi. Ono omumanyi? Mumanyi bulungi nnyo. Yani. Yejasi. Jasi akolera wa? Akolera Kampala, abeera Kampala. Abeera Kampala. Kampala eyo Jasi akola mulimu ki? Kuyimba. Mirimu nyingi zakola. Wali omulabyeko ng'ayimba? Mulabako. Mulaba. Wamulaba wanga ayimba? Mulaba wonna. Wonna. Batugamba nti Jasi akola ku TV, kituufu? Akola ku TV. TV bagiyita batya? Simanyi eyo TV. Togimanyi? Simanyi. Ate rediyo? Byonna akolako. Akolako. Kaakati tubaddeko ku ssomero waliwo yasomera? Ne batugamba nti naawe wosabira. Naawe wosabira. Wasembayo ddi ogenda okusaba? Wayiseewo ebbanga? Waliwo embeera eri mu Uganda mu ggwanga muno obulwadde bwe bayita COVID obuwulira? Mbumanyi. Wabuwulirawo? Mbumanyi munaku zino tuziraba. Tubiraba Kampala, tubiraba ku TV, ku maradiyo. Tubiraba babiranga. Babwogerako ki obulwadde bwa COVID? Babwogerako butagenda mu ddwaliro kufa. Kukwata. Wagenze dda. Bukukwata oba ogenze? Obugenze. Kati gwe okola otya okwetangira obulwadde obwo butakukwata? Ogenda mu ddwaliro. Ogenda mu ddwaliro bakutwala bukyali mu ddwaliro. Kakati jjajja mbadde nsaba otumireko abantu ku TV abakulaba. Tumirako abantu bo. Bandaba. Bategeere. Bali mu kino ekintu kino nakiri kyolaba kirimwe bali eri tosobola kubalaba kati batumireko abaana bange. Soka kutumirako we. Osose tumira Jasi. Soka kutumirako. Ate nteekeko naamwe. Tweyanzizza nnyo. Tulaba mutumidde awangaale. Awangaale. Tulaba naamwe muwangaale nebale kuza kundaba. Amiina. Ne kunkola byenjagala. Amiina. Tulaba Kakati ekisembayo oyina emyaka emeka? Myaka ni mingi. Ng'emeka? Mingi. Mama emyaka togijjukira? Emyaka mingi. Gibagambe. Meka ye meka.
10. Mumeka. 10 n'okusoba. 10 n'okusoba. 12. Ayina emyaka 12. Takamani okumukolera birthday 10 era nagimukolera waneeno. Kati twali tusubira tokumuzaayo endala ng'awezezaayo 12 ebya covid ate nebyingiramu. Birthday ebeerawo bulidde. Lwe lwasooka sijja kulimba. Gye mwasooka okukuza yali ya 10. Yali ya 10. Naye bafaaza bonna katono baggweyo bajje kusabira Nalongo ono. Nanyumirwa nnyo. Eri yali mbaga tumwambaza kadaali. Yali mugole twamwambaza kadaali, gawuni. Yanyuma nnyo Nalongo yali mbaga. N'ekyalo kyewaffe ebyalo byange byansanyusa nnyo kuba saagula ku mmere. Okuleka enva nagula ente ennamba n'ebisambi nga 2. Naye abatuuze bonna bebeereetera emmere yaabwe. Bafumba omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era abatuuze bebeesonda ne beegulira endongo. Oba nfuna endongo yakuba ennaku 2 wane ewa Nalongo. Yagula ku ttooke. Ebintu bifumbo byali bikoma waggulu. Kyali wano kyali ky'amaanyi. Nalongo omukolo gwali gw'amaanyi bwe gutyo. Gwali gw'amaanyi. Gw'amaanyi. Gwali gw'amaanyi. Gwali gw'amaanyi. Abantu baali abanywa. Baali bangi. Abantu baali bangi. Bangi. Ng'ojaguza amazaalibwa go. Gange. Bakuzaala ng'ennaku z'omwezi meka Nalongo bw'oba ojjukira? Zimanya ezo. Mubuuze nti yafumbirwa nga mmeka? Wafumbirwa nga mmeka? Mwaka gwa 5. Wafumbirwa mu mwaka gwa 5? Omukono guno gukuluma ngola. Wafumbirwa mu mwaka gwa 5 gukole bwoti. Mama wafumbirwa ine emyaka emeka? Pali nyingi. Pali nyingi. Nzali meka? 2 ameka. Wali myaka 2? Wali myaka 2. Kutugamba 15 gye wafumbirwa. Ndafumbirwa ngali nkuze. Wali okuze. Nalongo kakati nga tukuleka. Kino kiki kino? Sawa. Nalongo. Ogambe kino kiki? Sawa. Ani yagikuwadde essaawa? Yangulidde. Jasi yakugulidde essaawa? Kati egamba essaawa meka Nalongo? Byonna yabikuze nakino yakiguze. Egamba essaawa meka Nalongo? Oba meka. Abalungi abatulaba atuli ne Ssenga Justin Nantume era nga tumukyaliddeko ewaabwe ewaka gyazaalwa mu kyalo Luweero gye tusinzidde ekyalo Kibula we tutudde. Ono gwolaba ye maama omulungi azaala Ssenga Justin, jjajja maama era nga tuli naye wano essaawa eno. Ayina emyaka 12 102 years era nga bwe yaweza emyaka 10 bamukolera birthday yasookera ddala naye yalinga mbaga gwali mukolo ogwamenya ebitooke ku kyalo kuno ogutaalekayo mutona mukulu. Nalongo ayina essaawa ye ku mukono, nange nina essaawa wano Nalongo. Ogirabye eyange? Naawe oyina essaawa. Kati Nalongo kino kiki kino? Eri ssaawa kino kiki? Kino kikomo. Kikomo. Akudizeyo katono yibule mabega. Mama ne taata bwe bajja eno bava Tanzania. Bajja bato era bana ffenna batukaira Uganda. Kati taata bwasenga ku kyalo kuno wano bayitangawo mu Kitizedi. Mama wange yali era nga bano bayitawo kale mu baluma mpaji kankitwale bwetyo. Omanya abatanzania baba n'amanya agali mu vi wano. Ne mama ono yayina vi ate nga akyali muwala. Kale ffenna baatuzaalira wa kuno. Kati abasajja kuno abasingako bangonge. Ne bakola taata wange n'akola nabo mukwano gw'amaanyi. Kati n'ababuulira omuziro gwe. Ne bagukyusa mu Luganda lwabo olw'eno nga muziro gwaki? Nga muziro gwa Mbogo. Naye nga yatutuuma abakulu be nasabe abali mu budde obwo nga yabatuuma amanya gawa ge Tanzania gewaabwe e Tanzania
oba nfuna kati bwe tukula bwe tuzze tukula fate tusanzeewo kiki kirala buli azala nga bamuwa linnya lya Mbogo naye bwe batuddizaayo emabega bwe byali tibo baava eri nga balina omuziro gwabwe naye bwe batuuka eno abasajja Abaganda be basanga ku kyalo ne bamubuuza tulina okugakyusa bagamba ogenda ebulyambwa nawe obeera ki kati abaana bo boozaala tulina okukyusa amannya ago mu lulimi lwawa mu lulimi olw'eno kati be bagendanga bazaala nga bagenda babakyusa paka naffe okuzaalibwa nga naffe kyetusanga naye nga kitole taata ne maama nga bamanyi ogituddizaayo emabega ne tugimanya era nze olulimi lwewaffe ndumanyi bulungi nnyo ndi mukazi mu Tanzania wedde emirimu taata ne maama lwakuba nti byenina by'Abaganda senga Tanzania wa wennyini Tanzania munene Tanzania bayitayo oyita sigendanga nayo fena tuli abaana bwe batuzalira teri yali alinye ne maama no taddangayo bukyangava waabwe Nalongo toddangayo Tanzania toliddayoko ndidayo ndi siriddayo toliddayo eno ye waabwe ane ffe tumukkiriza ayinza ogenda nabyo ne bamuwambirayo obafuna tena ffe Olutanzania twogereremu ko Olutanzania abali eri ewaka basobole okubanga they associate with you. Kati Olutanzania ewaffe bw'obanga obuuza nga bwe naabuuza ndoza kanjogeremu ne maama Nalongo mugenda kwogeramu Olutanzania ne Jasi weteese wetegese nditegese bulungi kale tugende kati tugenda kutandikira mu kubuuza maama mwakeeye wakeeye neza ulimo nawe ulakomeye ntakikudya kyose takinduma taho uli neza none se waliye neza ugenda kudyama nikiza none se ngombo suhuse abantu boli kubona aho ngaho ubagwire mugwi wacu uti ndabakeza ubakeze ndabakeza bulungi mu Tanzania nawe mutegere nugwige mutegere kutaguvuze vuga nyini bakeze kiko balaye mwaraye neza muri neza mwariye bulungi Bagatubuza nti mwasuze mutya muli mutya muje bulamu buli butya Olutanzania ng'olutegeera nnyo numanyi bulungi nnyo olutegeera ngogera nnyo n'Oluswayiri Nalongo twogeremu ko Oluswayiri abali gani mzuri habari namna gani niko poa jina lao amesema jina yao wameitwa nani Tanzania Okadia kiwalichira kakira chongamba chenkomyao okomyao Nalongo kale Nalongo tweyanziza nnyo okutukyaza tweyanziza nnyo okutufumbira bwebale nnyo n'obudde bwe tusaba Katonda akugumye akunyiga obukulumu oterere owulidde Nalongo tukwagala nnyo Amina Katonda yebale kuwangaza ampangabiza era tusaba ayongera okuwangaza olabe abazzukulu b'abazzukulu n'abazzukulu balina naye nti bali kumbi balina balina era tusaba Katonda ayongera okulaga abazzukulu abalala omujiji omulala okyegedde Nalongo kyabala abazaala bakyazaala Amina akyagala kyabalaba nebaza nnyo omukyala wange mbadde njagala omulabeko Ibola alabirira mama wange ono bukyanga covid atandika Amina musawo janguko wano ajabuzeeko ku bantu jangubuzeeko ku bantu bange mukyala kakati mama wange ono namuteerako abakozi basatu balamba abamulabirira naye mubiseera bya covid nabaleka buli omu naddako wa ewaabwe ate mukyala wange ye n'agamba ngenda mukyalo nze mbereri ne mukadde n'abaana abawumuze tuyina bangi nnyo lwakuba ate tusobodde kugendako mu faamu naye akafaamu kange eyo nundayo obusolosolo bwange abaana abasinga bonaki gye bali gye bagenze musawo tusaba obuuze ku batulaba n'amannya go yogereko nnyo situla ku ddoboozi abatulaba mwenna mbalamusizaako
Amannya agange nze Mmire. Eddala nsobola okugattako erya kitange ye Musoke. Amiina. Balamusizza mwenna. N'abatukyaliddeko tweyanzeegesebo. Amiina. Mwebale kujja. Webale kuuma Nnaalongo. Tugezaako. Oba kinkakatako. Kinkakatako. Akukuumye nnyo. Amiina, webale kusiima Nnaalongo. Webale naye ono ye kamanda. Naye ate yebale kunjagala kuba nnyinza okubanga mukuuma naye ng'oluusi aba tayagala naye ate bambi naye anjagala nnyo era yebale kunjagala. Nnaalongo yebalire ddala. Webale kwagala Mmire. Mukamwana we. Mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Si bubi mu kyalo eno. Bitambula bitya okutwaliza awamu? Tebinaba kuba bibi. Kuleka ebadde bibi nga mukadde ye mulwadde naye ebisigadde byonna bitambula bulungi. Tebinaba kuba bubi. Emmere weebula emiwogo weegiri ne wetusaako munnyo nga tugirya nga munywa n'amazzi. Nga tunywa n'amazzi. Amiina. Nga tunywa amazzi kati we gabambi kusabira ye kubaawo nakutereera bulungi naye obulamu si bwe bubi ennyo okutwaliza awamu. Nnaalongo Jasa ayina emyaka emeka? Simanyi. Nnaalongo ate abantu obwedde ensi yonna erinda gwe oba oyogera emyaka gya Jasi. Mama wanzaala 7 mu emeka? Tokyazijjukira? Olubuto lwange walufuna nga dolujjukira ddo. Bamubuuza we yakuzaalira olunaku lwe yakuzaalirako. Nnaalongo Jasi wamuzaala lunaku ki? Tojjukira? Maama bulijjo otugamba lwa Sande. Namuzaala ku Sande. Saawa mmeka? Namuzaala kiro. Kiro? Awulire gye yamuzaalira. Wamuzaalira wa? Kasana. Kasana. Bwe yali akula yali akola ki wano ewaka? Yakuyisanga atya ng'akula? Yambisa bulungi. Teyalina ddalu? Ddalu tokuzanya. Yagenda atya ku ssomero? Yagenda kusoma. Ssomero ki? Yasomerawo. Baliyita batya essomero? Eryo Kibula. Yasomera Kibula. Yasomera Kibula. Ani yamutwala ku ssomero okusoma? Kitaawe yaliwo. Nnaalongo katukuleke tugende tuddeyo e Kampala. Ojja ddi e Kampala otulabako? Ono ni walondeeta. Jasi anakuleeta. Tayagala kujja Kampala mbutoyi yange ya madaala. Nnaalongo toyagala kulinnya madaala? Lwaki? Madaala. Wano walungi ndi wano. Wano walungi? Kambeere okazita ndi mulungi. Kasitoli? Ngwala baja ne bantwala. Emera kuhona nga bandeeta. Kakati sapule yiyo tulaba Bikira Maria. Tusaba otusabireyo essaala etuwerekera tuddeyo e Kampala. Nnaalongo. Mugenze bukyali. Nnaalongo obudde buzibye. Tugenze bukyali. Kati tujja kukomawo olulala. Tujja kusula olulala. Muza kukomawo olulala. Balikomawo. Maama. Tuwesaala. Nnaalongo lowooza tulimba? Tetulimba? Mbadde nga bamulimba naye ono ng'akyaliwo muza kukomawo. Tujja kukomawo. Muza kukomawo. Kati twewombeeko otusabire. Katonda wange kino kyensaba njagala obinde tugende bulungi abantu baze kundaba bakomewo bandabe ndabe kubi era nolwabakomewo kazita uno alibeerawo alibeera baleeta nsanyuke
Ekitiibwe obwakabaka bw'obudde byagala bikolebwa mu nsi bikolebwa mu ggulu. Tuweemere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga tusonyiwa tukola obubi tutwala mu kukemerwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Nalongo tukwagala nnyo. Katonda akukuume. Amiina. Beera bulungi. Tukwagala nnyo. Namwe abakuume. Amiina Nalongo. Okay. Yibula neyanziza nnyo taata. Nsiimye nnyo bangi mujja okulaba abantu nga bafudde. N'agamba nti senga afudde ate nga ozze kusunga kulaba nantume ye abadde atuwogganira akola bw'ati. Ate baddayo mu kkubo nga bageya. Nga bageya. Naye Yibula ozze nga ndi mulamu ne bwe ndifa n'otajja sigenda kunyiigira. Nsanyusa nnyo ne gurupu yo nga bwe muze abaami ababakuwerekeddeko bwe mutambudde Mukama abawe bye musinga okwagala. Nange nsanyuse nnyo. Njagala kwebaza okunjagala. Onjagala nnyo 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 nnyo. Omuntu akeera ku makya n'akkubira essimu nga togisuubira nga temulina puroguramu naye ebbanga ddeno zonkubira essimu nga ombuuzaako bubuuza. Nkwagala nnyo. Nange nnyumirwa by'okola. Neyanziza nnyo neyanze. Gwebale kunjagala nakunzikiririzaamu. Weebale nnyo weebalire ddala. Katonda w'amaanyi nti tubadde tukolanga enteekateeka y'okukola puroguramu eno naye nga Katonda tagisobozesa kubaawo. Ate nga bangi nnyo bakyagala nnyo naye tulemesebwa. Twalina okukola luli walimu omusujja. Twalina okukola luli mu biseera bya covid ng'ensi tekyatambula. Twalina okukola olulala nga puroguramu zikukutte. Naye twebaza Katonda atusobozesezza okujja okukola puroguramu eno. Naawe ne tukwebaza okutukkiriza okujja ewammwe. Abantu bangi nnyo mugamba twalikoledde puroguramu oba ewammwe oba ewammwe tufune we tukolera ku woteeri awo oba mu kisaawa oba tusinkane mu Stenseni. Naye tukwebaza Ssenga weebale na kuweereza nsi yo weebale na kwagala nsi yo n'okubeera omuntu aluŋŋamya n'okuteekateeka. Ebirungi byo bijja kujjuukirirwako. So tetugenda kubanga tusukkawo abalungi abatulaba. Njagala kwebaza abaami be natambudde nabo. Okay, Extra Digest mugoba nsonga embeera ya Kinnyika Ggobe. Tuli wano Luweero Kibula. Tuzze mu kukungubagirako Justin Nantume aviiriddwako maama we. Afudde ng'alina emyaka 13 ng'akunukkiriza 14. Twasembayo okubeera wano last year tumukolako interview. With me here is omwami Jacobo, Mayor wa Bunnamwaya Division, Sangibwe Kampala, Wakiso District. Yeah. Makinde Sabagabo. Makinde Sabagabo. Omwami ono gwe tuli naye, he's a radio personality. Atenga is a politician as well. Era nga akola ne Justin Nantume on radio. Yeah. Jacob nga kitalo. Kitalo nnyo kubanga mama afuna afudde nti y'omu ku bazadde b'abantu benkola nabo. Yeah. Abadde mukwano gwaffe nnyo. Era nga wakubira Nantume amubuuza Jacob weddalo ali atya? Jacob yansitula ali atya? Mpaka Jacob yansitula kati embeera eyo. So abadde muntu wanjawulo. Kumanyi ku radio kizibu nnyo okusanga omuntu okutwala wa muzaddewo na muzaddewo n'akuzaala. Mama Nantume abadde maama waffe, maama wange, era nga tujje n'ekibula otusanga tosagera kutegera nti tanzaala. So kinnumye nnyo nga nze omuntu kubanga manyi engeri Nantume gy'abadde ayagala mu maama we. Nantume ye muntu asobola okwerekereza noba nga talina ade n'ekikumi n'asanyusa maama we. Era Nantume ye muntu gwe mmanyi nti ekibadde kimupushinga ennyo okukola maama we kubanga ennaku ya Nantume nnyingi. Maama we buli abadde amulaba abadde amujjukiza entalo z'Eruweero, amujjukiza engeri taata we gyafa amasasi, amujjukiza engeri maama we gyabonaabona okumukuza. So muli ye yamanaga nti sijja keera kumakya kufuna kirungi nga mama tasanyuse. Kebe motoka nga agimuwa kabuli kimu. So mama atuvuddeko. Kitalo nnyo. Yeah. Kale, that is omwami Jacobo, Mayor wa Bunnamwaya Division mu Wakiso District, Makinde Sabagabo. Era nga ebyo bye bigambo bye. Wana aliwo mu biti bibiri, aliwo nga munabyabufuzi at the same time nga radio personality because akola ku Dembe FM.
Dembe FM eri wansi wa Nation Media abatwala KFM, Spark TV ne NTV ne Daily Monitor olupapula as well. Tugenda kuba tunyumyamuko no manager w'omuyimbi David Lutalo Ivan Lukwago just dakika 2 era naye twogeremuko naye. With me here negatiddwako omwami Ivan Lukwago manager w'omuyimbi David Lutalo era nga naye tumusanze wano aze mu kukungubaga n'okuwerekerwa omwoyo gw'omugenzi. Tukwanirizaako mu mbeera etali ya ssanyu. Kitalo nnyo ddala. Kitalo nnyo ddala ekya mami waffe Justin Nantume mukozi munna waffe mwannyinaffe tukola naye Justin mami we abadde atukakatako nnyo. Mami we abadde mami waffe. Omukwano gwabadde alaga mami we gubadde gw'amaanyi nnyo era kibi nnyo ddala. Nzize wano nga nzize okukiikirira David Lutalo omuyimbi w'eruweero atasobodde kubaawo olw'ensonga ezimu naye atuuse okusaasira kweri bannaluweero mwenna okuviibwako mutuuze munnammwe gwe muwangadde naye ate era mami w'omukozi munnaffe gwe tuwangaala naye Mukama abagumye abagayiza mikisa gyokka. Okay. Embeera si nnungi okutwaliza wamu mu programu yaffe gye twasembayo okukola ne Justin Nantume twagikolera waka wano era twatuula wano mu miti otulabira ne tuwayamu n'omukyalo oyo. Kyannaku nnyo nti avudde mu bulamu bw'ensi eno bati Allah eyatonda eggulu n'ensi tagera kibi okwo kwe kugera kwe era enteekateeka ze teziwakanyizibwa. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda abulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako byonna ate nsaba Katonda agumye abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Senga Justin Nantume Allah akugumye era nkiddamu Allah akugumye. Tetugenda kuba nga tusukkawo wano olwaleero bwe tuti bwe tulabise okwawukanako mu programu zaffe endala era ebadde ya nnaku y'amaziga biwobe byereere nga tuwerekera omwoyo gw'omugenzi maama wa Justin Nantume Naalongo Ekibula. Tusaba Katonda amulamuze ekisa ebyamusobako byonna ku nsi amuwe ekitangaala eky'olubeerera. Ibrahim Mukasa emmanya gange ntambudde ne bannange okuli Daniel okuli Tony Idris nga kwotadde ne Kip Kanabi mwebale nnyo mubaliwe ddala. Omukama Katonda atugumye fenna era bulungi mwera.